Aniriza basibo ne bannyabo Ron Sporting abeerawo nga bulijjo mugamba mutya bannange mawulire mabi nnyo mawulire gabi nnyo eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwe yateeka mu video Estali tebandeke bambi yafudde omukyalo ono yaliko mu video ya Singaze Museveni mumujjukira emabuuza omugaalo oyo yamujja bambi omukyalo ono yafudde mawulire mabi nnyo nnyo His Excellency munnaye tukuloopera so byebito ebyatambudde aludde nga alumizibwa Esther tebandeke munnange yafudde omwana oyo naye nga tongere okumusabira famire ye ne His Excellency obudde bonna ajja kuvaayo awe amabugo ge awe ayogereko ku mwana oyo muzira obusanga His Excellency twandyongedde kumutegeera omuziki gwe yatukubiranga ebiseera ebyo His Excellency munnange guma taata mama solo subi mwenna Shadrack mwenna mugume bannange ne music industry mwenna mwafibyo ate yaliko mu Queen of Katwe baba omwana ono abadde talented nnyo buli kimu akikoledde nno ddala ne munnange nno guma His Excellency tukimanyi kikyoyitamu naye nga ne music industry ne art industry byonna aba film industry so webito bibiri omwana ono yafudde okuzika kujja kuba kutegeezebwa waja agenda ogalamizibwa naye nga abekatwe mwenna bambi mugume abaana ba ghetto mwenna big up mwani naye nga kiyayi waffe mwana watu we yayiseewo naye nga tugumire nno ddala ate His Excellency alwana nnyo okulaba nga n'embeera y'abayimbi ekyukako copyright nga bijja va ku ebino bye bali mu katemba ebyo babawo ebyoya by'enswa so webito webiri ye King Saha yagambye ennyimba zange muzikubire bwereere zituuke e Kagadi Jamaica Nambole Kabale Matukula yonna yazibaweredde ku bwereere anti lufaza noti obudde bonna walaba nga kigize nga bagamba naye muleteyo kasente yata ayagala ku 10 nga URA mutwalako 1% nebino ku 100% ate mutwale 95% yagambye biba tebikola so webito webiri His Excellency bannange guma mwana ono bambi yafudde baba ali Vixen wamaanyi nnyo nga kyakola akimanyi naye His Excellency baba oyimba watuyimbira akayimba ako erinnya lye wateekamu ero leetaaga okusazaamu so webito webiri naye nga bannange webito byatambudde tongera okusaasira famire eno bambi bafiiriddwa omuntu ow'amaanyi abasinga obungi badde abantu mubalaba bateeka mu vidiyo naye nga temubategeera temumanyi biki bye bakola na biki bye basobola okukola so ne Shiba Kalungi wano kikwatako Queen of Katwe mwalimu Shiba wano kikwatako wano singa avudde odda n'opositing omwana ono ne tetunnabakulaba naye kiwa maama Amiru obubaka bujja kutuukako ojja kukola kyonna ky'osaanidde kubaayo ba legend ba Queen Shiba Kalungi ba legend twabalako mu firimu ezo baalimu so Shiba munaye wafiiriddwa munywanyi wafiiriddwa star wo wafiiriddwa creator wo byonna webito bibiri mbagala nnyo mweraba